Wanirizaako nnyo mukwano gwange najja osinziza okuba ng'otuuliza webali kwekumira ku mayingo gano aga Yugi Updates TV. Gwagala otweyongako kkirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko ojja kuba osobola otweyongako ddala bulungi nnyo mukwano gwange ali eyo. Kaakati ababaka abakulembeze okuva mu bitundu eby'enjawulo mu Kisoro eri chairman wa National Unity Platform ssaako ne chairman wa Kisoro Opposition Leader Owen Hayimbisibwe owa FDC baavuddeyo ne balwaizinga ne bayozaayoza General Muhoozi Kainerugaba okubanga okutwala obuvunaanyizibwa n'alekulira omukutu gwa Twitter. Jjukira nti nno General Muhoozi Kainerugaba wiiki ewedde yavaayo n'alangirira nga waalekulidde omukutu gwe ogwa Twitter era ng'agamba nti azudde Mukama Katonda amukoowoola amuyaayaanira okugenda okusaavinga eri mu magye asobole okuba ng'atebenkeza eddembe eryabula edda mu regions eza Uganda ssaako ne mawanga amalala. N'agamba era bawagizi bannange mwebale kunsapootinga naye temufaayo tugenda sigala nga tulina ttaaki tusigale nga tuwuliziganya. Bw'atyo n'asangulako omukutu gwe ogwa Twitter naye nga kigambibwa nti nga tannaguvaako yasooka kusindikira bubaka eri Robert Kyagulanyi Ssentamu omukulembeze wa National Unity Platform obubaka obumutiisatiisa okumuggyako omutwe. Ekintu ekyatambula si wano wokka lokali mu Uganda wabula n'ebunaayira kyatambula okukkakkana nga ne media international medias zitandise okwogera ku kino ekintu. Ye omukulembeze wa National Unity Platform bwe yakiwulira yagamba nti nno eno ensonga eri siriyasi so yagitwala ng'eri slightly kubanga rugimu y'oyo omwami bantu bangi be baggyeeko emitwe so ogwange siyinza gubala nti guli seefu nga maze okugulangirira nti nagenda guggyako. Kati oluvannyuma twagenda okulaba nga akawunti ya muganda waffe Chief of Defence Force General Muhoozi Kainerugaba nga tekyaliko ng'omukwano gwange ali yampuliriza. Kaakati Labon chairperson wa National Unity Platform avuddeyo nayeebaza n'agamba nti nno ffe tugirabanga blessings mukisa okulaba nga General Muhoozi Kainerugaba avudde ku mukutu gwe ogwa Twitter olw'ensonga nti nno abadde ateekako propaganda mungi ate nga tali locale kyokka nga bula ng'ali international ekintu ekibadde kigenda okuttattana diplomatic relations eggwanga erya Uganda ssaako n'ago amawanga ag'ebunaayira era waba alangiridde nti naavuddeko ogwo mukisa mwereere. Kaakati ate ye Kisoro Opposition Leader Owen Hayimbisibwe ye agamba nti nno ye yeebaza okuba nga atuyambye n'aba ng'alekulira omukutu ogwa Twitter okusobola okuzza eggwanga emirembe ssaako n'obuteeraliikiriza bannayuganda ssaako n'okuba nga afokasinge ku kuzza eddembe mu ggwanga erya Uganda n'okumaintaininga security okusobola okulaba nga amaliriza operations ezeetaagisibwa mu magye nga waali Chief of Defence Force gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Jjukira General Muhoozi Kainerugaba nga tannaba nga ablookinga mukutu gwe guno yasooka n'agamba n'asindika obubaka eri mawanga ag'ebunaayira eggwanga erya Nigeria n'aligamba nti nno ye alinze bulinzi Donald Trump kuba ng'alayira asobole okuba nga yeŋŋanga ebibuga bino wanaamaliza ekibuga Khartoum ekya Sudan agenda kuddako Lagos ekya Nigeria olw'ensonga nti nno nakyo kyetaaga liberation. Nti yakoma okwo n'agenda mu maaso n'okuwoninga aba white missionaries abali mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo n'abagamba mmwe muleese obutabanguko mu ggwanga eryo era mbawadde options bbiri eiza mudduke oba musigale mukwatibwe ffe tujja bayambako mu paakinga ebyammwe musibemu obwanguwa musobole okuba nga mwabulira eggwanga erya Democratic Republic of Congo kubanga mwenna ngenda bakwata. Bye byali ebigambo bya Chief of Defence Force General Muhoozi Kainerugaba nga tannava ku mukutu gwe
ogwa Twitter gwe ali eyo ampuliriza. Kutegeeza nti nno oli muwuliriza mulungi nnyo, weebale kwekuumira ku mayengo gano aga UG Updates TV. Muganda wange simanyi ng'eki gye nnyinza kwebazaamu, naye okoze ekisoboka okulaba ng'oyimirizaawo amayengo gano. Wabula gwe atannatweyungako ng'oyagala otwegattako, kkirira wansi awo waliwo ekigambo subscribe, kikooneko, ojja kuba osobola bulungi nnyo otweyungako. Mbaagaliza olunaku olulungi, abali mu mitala w'amayanja, abali ku kyeyo, mbaanirizaako nnyo. Mwebale kwekuumira ku mayengo gano aga UG Updates TV. Mweraba.